Bannange Honorable Muwanga Kivumbi mumunnyonnyole nti waatabadde bw'ogezaako okwogera munnange ate bakusiba era mumunnyonnyole nti munnange ne Miriam Matembe naye baamutwalako ne babeera nga bamudisipulininga. Mubamanyi ababadde boonoona eggwanga lino baali bana nga bawulire omu bamuyita Triple A Anita Mongo omu yamukubisiza laddu n'omukuba wejju n'agweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira kyobulamu bw'ekiseno bwa kiseera naye balina okutwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira eno Muhoozi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wa buki kati mumanyi asigadde eryo tabani lye ono nno okuva we yateereddwa maama nnyabo awanda muliro era ssaawa yonna emuwulira nti nno Muwanga Kivumbi addiziddwayo eruzira oba bamututte ne bamusiba oba bamututteko oba ne babaako we bamuteeka teweewuunya kubanga ebigambo byafuluma bizibu okitegeera katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mugaba muki omwe yakulembera olutabaalo olwo olwali lusazeewo kibe tubanze kudda mu Parliamentary wakiri banzite era ekiro ekyo baali bazze okummaliriza naye emirambo egyo omusanvu enjaga ate gyo gyali musanvu gyali 10 gyali emeka era okumanya gyali 10 abantu bonna be batta babambulanga engoye ne bazirekawo. Lwaki baali bazirekawo? Kuba kwafiirako n'abasirikale aba basatu gye babano mugamba edisi muwanvu mumumanyi mugambe n'omulala gwemanyi gwe sijakwogera mumumanyi bayimirirawo ne batta abantu baffe lazima Allahu Akbar kijja kussa mukono okutuusa Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Ebya taata wa Chosen Becky tebinnagwa era nga munnange babiyingizaamu ne Chosen Becky wabula Chosen Becky abonyebonye ne bannayuganda abonyebonye n'omutimbagano. Kaakati nga tetunnaba kuba nti no tukwa abantu eb'enjawulo nga boogera ku nsonga eno twagala tubeere nga tukwa screenshot eyo gy'oli mu kulaba. Ono avuddeyo munnange n'abeera ng'ate aleeta olugambo agambye nti temunenya taata wa Chosen Becky kuba nti no munnange ali mu kusaba entambula ku mutimbagano mbu muwala we yamuggyako byonna byonna bye yali yamuwa toogera ku muwala we Chosen Becky. Okusinziira ku screenshot eyo gy'oli mu kulaba mbu munnange yali oba Chosen Becky yali ayagala babeere ng'ate baddiŋŋana yamugamba babeere nga baddiŋŋana ne maama we taata we kye yagaana nga oli mu kulaba screenshot eyo kambeere nga ngisoma nga weeri mbu yali amugatta ne nnyina ng'ayagala baddiŋŋane abakolere omukolo mbu taata Chosen Becky kwosa ne mama we mbu abakolere omukolo mbu taata we n'agaana kati bwe yagaana n'amuggyako buli kimu kye yamugulira jjukira yamugulirako ne piki mbu n'amuggyako buli kimu kye yamugulira mbu munnange n'amuggyako n'ettaka lye yali yamugulira Masaka n'alimuggyako n'alitunda. Okitegeera bwe bityo naate webiri kati munnange taata y'ensonga lwaki ali mu kuvaayo okuba nti nno ayambibwa taata we kwe kuvaayo munnange naye abeere nti nno ayambibwa bwe bityo webiri mbu temunenya taata munnange ebintu baabimuggyako ne pikipiki gye baali bamugulira mbu baagimuggyako olw'ensonga nti yagaana okuddiŋŋana ne maama wa Chosen Becky byebyo mbu kale katubeere nga tweyongerayo abantu ab'enjawulo baabano bavuddeyo
ne babaako ate bye boogera era ku nsonga za taata wa Chosen Becky okuba nti no yavuddeyo ku mutimbagano. Abamu kye bagamba nti kyabadde kiswaza era mbu kiswaza omwana we, ate abalala nga bagamba nti Chosen Becky tasobola kubeera ng'ayamba taata we, ate abalala bagamba nti taata naye atuggyeko akamanyiiro. Okitegeera? Kale simanyi oba ggwe oli sayidi ki, naye katubeere nga tukuwa abantu bano ab'enjawulo nga boogera ku nsonga eno. Naye mwe njagala kubuuza, taata okujja ku intaneti okumusondera piki yalowoozeza ku reputation ya muwala we, yagimusaba muwala we n'agimumma? Naye gwe omuzadde asobola okukutula. Twekanze muzeeyi, ate muzeeyi luli yatandiikiriza mpola nga atapinga screen ne musangeyo kapeegi akaakona nga bali oba basaba biki n'empitawo buyisi amangu ago mbu asaba piki. Chosen Becky tasobola kubula wano kampuni esobola kuwa taata we piki n'atagimuwa, naye munnange omuzadde asobola okukutula. Ali eri bambi munyambe, Yesu yeebazibwe, munyambe bambi mumpeka piki. Bannange bala abazadde bamanyi nti n'abaana baabwe baba bookye so baba takimanyi. Muzeeyi yazze n'asaba bajaaji bokisa nga mukambwe muzibu ng'ayina banne ekikoosi kya banne nga bamupika n'oyo ssentebe w'okukyalo. Bwe yakugulira eyo piki, endiga z'obadde ng'osumba, emirimu gy'obadde ng'okolera ku eyo piki, tosobola gula piki mpya, wawasaamu mukazi. Oyo omukazi gwe wawasa ye abaana balina tebasobola kugulira piki. Ani yagamba nti Chosen Becky yalina obbawa buli kimu? Kuva ye yagadde kuswaza Chosen Becky kuba ewaabwe yalina erinnya. Chosen Becky ewaabwe yalina erinnya. Chosen Becky tokkiriza. Ku bazadde toyina wogenda kuswalira. Abazadde balema okwezimbira amayumba bataddeko abaana pressure babazimbire. Imagine omwana yakagenda mu America agenze n'amabanja. Gwomanyi ogenda mu America omwana sente zaateekamu. Bannange bino ebintu ebikwata ku Chosen Becky naawe bikukwatako. Naawe bikukwatako. Olinnye nnyonyi ogendedde ku mabanja waakatuukayo n'omulimu tonnafuna abaana bali eyo mu America balimba bazadde baabwe mbu bali bulungi naye nga bali bubi basula ku mbalaza. Naye omuzadde amubuuza bukyanga ogenda siraba kompa. Ondi tiimu Chosen Becky taata ojja kulima osaaga. Taata ojja kulima. Tosobola kuŋŋamba nti wavuddeyo. Omwana w'omumanyi ali mawulire, muyimbi, n'otandika boda. Naye abazadde bayitha mulekerawo okulowooza nti n'abaana bamwe bagenda kubeera nga bababeererawo. Taata ono mujjukidde. Taata mujjukidde, taata wa bukodyo. Mujjukira ku mukolo gwa Becky oba gwali gwaki? Najjanga ekkooti eri byayo. Fena ne tugamba kiki kino? Taata ng'ali bibye. Banaye abazadde mulekerawo okuswaza abaana. Ate abazadde mulekerawo okulowooza nti ne byabalema mu buvubuka abaana bamwe bagenda okufaafaagana nabyo. Becky wuyo ayina abaana 10. Ayina abaana 10. Ate ng'akyazaala. Analabirira ddi abazadde? Ku baana 10 Becky by'ayina? Becky tuli ttiimu yo. Katonda bw'akuwanga omuzadde ategeera weesunengako. N'akuwa ku muzadde ng'asobola okukola buko ku by'amagezi. Ne taata wa Chosen Becky yendowooza mu Masaka yasinga obutategeera. Chosen Becky onansonyi w'okozesa olulimi luno. Taata wa Chosen Becky yavuddeyo nadda ku TikTok live mbu asonda piki mbu eri ekaddiye. Kamala okubuuza eri ekaddiye z'obadde ng'okola mweri obadde ng'oziwa Chosen Becky ebadde nga ku looni nti osasula looni emyaka zo gikyavuga boda bebazadde abataategekera bukadde bwabwe. Essaawa zino olina kubanga oli mu nnimiro zo olabirira mmwanyi n'abitooke ku myaka gy'olina. Gwe muwala wo wasalawo musaba piki n'agiggulira. Essaawa zino kati weefuula munno oyagala omuswaze mbu bakusondere mbu bagambe bannange Chosen Becky talabirira taata we. Twalaba ku bifaananyi nga muli ebweru yakutwala ebweru wandirinnya ku nnyonyi gwe. Goyagala kukolera ebinene nawa muweerera. Chosen Becky tumumanyi ng'omukazi ataasoma munnakyalo w'e Masaka. Yejjeeyo yekka. Wamuyamba ki? Kati oyita mu batikitoka n'otuula n'abasajja abakulu n'olabye ekisajja ekikulu. Nno kyo kitula mbundo simeki kye kimuyambako okusolooza piki. Ne mutamanya nti muswala. Ekyo emyaka gikyavuga boda. Kanaba kuyita mwana wa boda.
oswaziza abasajja b'e Masaka bonna muve ku bantu era buli asondera taata wa Chosen Becky pichi aba musiru sendola katena byazikozesa Mukyala Ssekajja tomugulira pichi anti yazza kulabisa tojigula tulabe bagimugulire tulabe obonokera ng'okutuseeka akagere ekirungi emikisa giva bukojja maama w'omulabirira asiima anyirira mwabasajja abazadde mmwe temwabeerawo lwakuba abaana tebaagala balabisa na baswaza abo ba Chosen Becky abo basita bati okwogera ebyafaayo byabwe kubanga bamanyi we banaavaayo ne boogera bye mugenda okukozesa mu mawulire okubavuma ne tata wa Chosen Becky Kiriza tewabeerawo kubanga nze ebbanga lyempulidde lye wayawukana ne mama wa Chosen Becky emyaka miwanvu nedduka n'ogenda ne weefunira abakyala abalala tewagumiikiriza nga tomanyi ti omukyala gwoddukako ye yazaala serebu. Chosen Becky we yayagalira akasajja akakuba ebifaananyi kamuzaalemu abaana. Where are you? Chosen Becky have here to West Side story. Abazadde abo abasajja mubalaba tebabeerawo. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section naye bannange pengpeng. Pengpeng atemye omugambo. Pengpeng atemye omugambo ku Chosen Becky. Katubeere nga ate tukuwa akatambi kano. Olwaliro taata ayagala miliyoni emu kufuna boda. Kufuna just boda. Abeko kiyeekoli oba avuga boda myaka emikadde oba kuvugira ku bibalabi ayagala just miliyoni emu. Kati miliyoni emu osuubira Ssekajja agirina mu nsawo. Omwana akwata sineze yimba mu kaliya ye yonna. Sente zonna ziyakola mu kaliya ye yonna. Chosen Becky yamalanga ebiseera nga emuyimbi asinga okuyimba ku mikolo. Yaspendinga roughly nga buwulidde miliyoni roughly zigenda mu bina okuwasa omusajja. Naye ng'ekigendererwa kukyaza bagenyi bamukubira nduulu. Ekigendererwa kunyiiza abadde taata w'omwana. Jjukira nguza ne ku mikono Chosen Becky yakwata abaana b'omusajja n'abagamba nti nno afunye caring dad. Naye nga bino byonna twabagambanga yali script. Chosen Becky yawasiza omuvubuka ne twanexet yalina okunyiiza bbaawe Amiri yali yamuzaalamu abaana. Nga waafunye taata ayagala ennyo abaana. Yakwasa abaana ebipande anyize Amiri n'ensi ffenna twanyiiga. Naye olwaleero luno Amiri alina restaurant esinga okukola. Akulaakulanye alina restaurant esinga okukula obuyaviira omuwala ono. Amiri azimbye kalina goloofa. Amiri ovu yava ku mukazi oyo afunye kalina goloofa. Eyali agala okulumya Amiri notusanyusa ofuna Facebook likes ne TikTok tumukubira enduulu nti nno bamwanjudde. Taata we ali mu kusaba kakadde kamu ka boda atandika obulamu. Yaspendinga miliyoni 4. Oyiga mungi. Bannayuganda we basalira omusango munange Chosen Becky olw'okuba nti no taata we yavuddeyo ku mutimbagano ye Chosen Becky bye muliko si byaliko. Ali mu kunyumirwa bulamu bwe na mwami we. Deddayo obuze omwami wange ng'ofukamidde. Ebbanga ly'ontungidde engoye. Baby zimba bakubuuze. Bantu bano basekanga nga nkaaba. Fukamira. Mariam okanga badde. Fukamira omugongo kukakane ontonga ali emmere. Baby we yagale bakubuuze bonna bafukamire bayayaane bafukamire. Mariam sisa mufukamire. Kakano omugongo togukikinaza ng'obuuza omwami wange. Mwe mulinda kimmwe kuba empi. Bebu itambule linnya ku bbo. Bwe tweyongerayo twagala okubeera ng'ate tukutwalako munange ewa MC Kats munange avuddeyo n'alyoka yeebaza Katonda nti ku baana bonna baalina munange tekuliiko ali kumpeke. Tekuliiko ali kumpeke wadde nga ye munange mulwadde. Ate munange n'alyoka ayogera ne ku mukyala we oba yali mukyala we afiye. I have 6 kids, none of them is on medicine. God works in mysterious ways. Wow. How old is your firstborn? Firstborn is 22. Wow.
Interesting. And you were saying I'm old now, confirm. But I started early. I was having sex at 17. Wow. I was on Teens Club, bro. I know. The stardom was way up there. No, even like your TV started in the night, you're drinking and these women are available. And you don't have anyone to tell you, stop. And your parents were always traveling abroad. My mom had not been here for long. Way back, people went in abroad America way back, had to first get papers. Those papers were 10 plus years. Yes. Then she had moved on from my dad. She didn't want to come back with this ruckus of so like 16 solid not here. Yeah. And dad to you guys were apart, you were not. Yeah. So what I can say with this story is Naye kati wano omusango tugunenyezaani ku Honorable Justin Nammere nono munnange yazze okuba nti naate amusirisa lwaki muvuvuba omukazi naye nno naye tagenda Honorable members, none of you has a right to tell any member of parliament to sit down. No. Honorable, no. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I can sit without being held in my waist. Thank you, Honorable. Mu mawulire amalala Adija Kigozi yavuddeyo n'abeera ng'ate yalumbye full figure. Agambye full figure lekerawo okummanyira munnange nti simanya wanyambako wakola biki bannange kyatamu jjukira nti full figure abeera ku live munnange avaayo nalokagamba nti abantu abamu tebasiima naddala ba YouTuber mbu yabayamba nnyo n'okutuukaawo we bali kaakati munnange Adija Kigozi avuddeyo n'abeera ng'ate amuyisaamu eggaali nabyo biibino. Banage Jennifer asobola okuwayiriza ekigambo ensi yonna n'erowooza kituufu. Full figure banaye nze waali badde onneesonyiwa kubanga nze neesonyiwa gye nnakwesonyiwamu waali badde ondeka bule sinotaddamu nakunjogerako kankubuulire. Kubanga oyitiriza okugamba abantu nga bwe nakomayo e Dubai mbu nga nina engatta emu busimanya n'onnyamba n'ompa ssente Jennifer nga wampa ddi ssente wali omanyi ne wennagira okukulaba Jennifer wali omanyi nze si gwe gwe nasooka okukola naawe content toddamu kunneesibako. Abantu bakusunga kuba bamanyi amazima. Nze nali nkola na jjajja Ichuli omugenzi content ensi yonna ekimanyi ne ba YouTubers bakimanyi. Bukenya media yeyandeetawe wa Haji Sula. Ne nkusangawo ne ntandika okukola naawe. Naye lekerawo kunneesibako n'okumpayiriza nga wasimanya nga owampa ssente busimanya najja ndi munaku sibeerangako munaku. Tolimba bantu. Kuba wandaba omulundi gumu omulundi ogwokubiri nakomawo neevuga emmotoka gwe wagingulira. Banaye Jennifer mpulira ng'ontuuse wano ate nze sisobola bintu byakuyomba naawe kubanga nze n'ekiseera we nakulabira watambuzanga bigere okuva wali emakindi n'ojje wa Haji Sula n'otuuka ng'ogubya akagere. Okitegeera ffe nga tetujja wano kubigamba abantu. Namala kuyisaamuko ku ggaali n'osooka ojjayo nnuwayo enkadde n'otandika okugivugamu. Banaye Jennifer mukwano please sagala kuddamu oyo drama. Naye mpulira ng'ontuuse wano okunsalako ekigambo nga we waŋŋamba mbu sigala wano nga we waŋŋamba ddi. Jennifer nali sikola naawe in the beginning nali nkola ne jjajja Ichuli ensi yonna ekimanyi weeswaza. Ensi yonna ekimanyi nali nkola ne jjajja Ichuli nakusinkana luvannyuma nga jjajja Ichuli atudde ku channel yange kumpi n'emyezi ng'ebiri. Oh please Jennifer please. Toddamu kumpayiriza kubanga nze so bintu byakuyomba naawe bw'osobola okuyomba nange n'onvuma bw'otyo wagamba abantu nti sina kabina n'onfuula ekyobulambuzi mu Uganda nga buli ansinkana ayagala kulaba oba nina akabina. Jennifer please wedde oli muntu mukulu ate sisobola kuyomba nnyo naawe kubanga wenna afuuka serious nja ku bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba beera ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi uweraba.